Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Abooluganda mwasibye mutya? Kansuubire mwasibye bulungi. Mbaniriza mu pulogulaamu amaanyi gali mu kigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Omukama Katonda oyo olw'ekirabo eky'obulamu, ebirungi eby'omwoyo n'eby'omubiri. Ekisa kyatutaddeko n'obugabirizi, ekitiibwa n'ettendo tukimuddiza. Twetonda ne tutambudde obubi, tumusaba tukwatule ekisa atusonyiwe. Kigambo wa Katonda gwe tugenda okwebulirako olunaku olwaleero avudde mu kitabo ky'Abakolosaayi. Omutwe gwa 2 olunyiriri lwa 8 okutuuka ku lwa 9. Omutwe: mwegendereze enjigiriza ez'obulimba. Owooluganda, obadde okimanyi nti si kirungi kugoberera njigiriza za bulimba kubanga zituwabya okutuggya ku mazima ga Kristo, okugoberera obulimba bwa Sitaani ekisobola okutwawukanyiza ddala ne Katonda. Abakolosaayi omutwe gwa 2 olunyiriri lwa 8 okutuuka ku lwa 9 owagambye bwe wati: mwekuume, tewabeerangawo omuntu abajja mu bufirosofu n'ebyobulimba ebitaliimu, okugobereranga ebyayigirizibwa abantu, okugobereranga eby'olubereberye eby'ensi, okutali kugoberera Kristo, kubanga mwoyo mwe mutuula okutuukirira kwonna okw'obwakatonda ng'omubiri bwe guli. Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera. Tugenda sooka twebulire ku vaasi ey'omunaana oluvannyuma tudde ku y'omwenda. Abooluganda, kigambo Katonda tumuwulidde bulungi era alabula abakkiriza okubeera abeegendereza ku njigiriza ez'obulimba. Atugambye mu kigambo we, mwekuume tewabangawo omuntu abajjanga mu bufirosofe oba egiyite endowooza n'ebyobulimba ebitaliimu. Tulina kubeera careful eri ebintu ebituyigirizibwa, ebintu ebye batugamba. Kye bakugambye kye kituufu? Tekikontana n'amateeka ga Katonda? Kikebere, kyawandiikibwa? Oba era tulina Bible verses endala ezitulabula ku njigiriza ez'obulimba. Bw'otunula mu ndagaano enkadde tulina eky'amateeka omutwe gwa 13 olunyiriri lw'osooka okutuuka ku lwokutaano, Isaiah 8:2, Jeremiah 14:14. Amiina. Bannabbi balagula eby'obulimba mu linnya lyange. Ezeekeri 13:23. Endagaano empya tulina Matayo 7:15-2. Okulabula ku bannabbi b'obulimba. Matayo 24 olunyiriri lw'okuna okutuuka ku lwokutaano, Bikolwa by'Abatume 20:19-3. N'endala nnyingi. 1 Colossians 6:9-10 tugamba temulimbibwalimbibwanga. 1 Timothy 3:7. Amiina. Tugenda kulaba obulabe obuli mu kugoberera enjigiriza ez'obulimba. Ekisooka, okwawukana ne Katonda emirembe n'emirembe, oba kiyita emirembe gyonna. Matayo omutwe ogw'omu7:21 okutuuka ku 23. Okusinza ebifaananyi. Kasita ogendera ku njigiriza z'obulimba, bajja kukola ekifaananyi ekyole otandike okukigoberera. Exodus 2 olunyiriri lw'okusatu okutuuka ku lwokutaano. Okuziba amaaso mu by'omwoyo. Amiina. Okwennyamira n'okweraliikirira bigenda kukubeerako. Okutabulwa mu birowoozo kugenda kukubeerako. Kisobola okuviirako omuntu okufa olw'ebyo bye bakkiriza. N'olwala ne bakugamba tolina kumira ddagala, tolina kugenda mu ddwaliro. N'eryahabo ne bakugamba nti nalyo lya muzizo. Omuntu n'afa mu by'okusaaga, nkola ya kibwetere type. Omuntu agenda mulaba, omuntu afa mutunula. Ekifo ky'okuwa eddagala bakuziga kazigo, kwegamba kuteeramu musezi ka tesiti anaakulya, kubanga oba olina okufa kubanga obeera tofunye bujjanjabi. Amiina. Okugoberera enjigiriza ez'enjawulo kisobola, ez'obulimba kisobola okuviirako okwawukana n'okuyomba mu maka. Omusumba yabagambye musiibe dry nnaku 3. Kitegeeza omukazi tagenda kufumba mmere, yeerabidde alina omusajja akola dde akooye, alina abaana, asuubira okumala ennaku 3 nga tafumbye.
Lwaki tebafuntula ggwe miteke? Amiina. Kituviirako okuvvuunula obubi ebyawandiikibwa singa mugoberera enjigiriza ez'obulimba, era kiviirako okulimbibwa kubanga obeera tomanyi byawandiikibwa. Amiina. Omusumba akugambye okufuna deliverance yo kikwetaagisa okusooka okulya omuddo ng'ente. Weebuuze kyawandiikibwa wa? Matayo 7:15-16 muli bategeerera ku bikolwa byabwe. Amiina. Sooka onoonye gye kyawandiikibwa nga tonnaba kukola kye bakugambye, olabe nti kye kituufu oba si kye kituufu. Kisobola okukugobako emikwano. Abantu bangi beetamwa abantu lwa nsonga buli ky'omuwa awoza faya, n'okkubuuzaako awoza faya, otuuka mu maaso g'abanga alabye omuzimu kubanga bamanyira okuyita faya. Bagiyita ne weeteetaagisiza n'omuwa olugoye n'asooka alwitirako faya. Muganda wange ogenda kwegobako emikwano. Amiina. N'ebirala bingi. Kisobola n'okukuleetera unhealthy lifestyle. Abamu amadiini galina ebintu bye gabagaana. Abamu gabagaana okwekolako. Jehovah's Witness bakimanyi. Bingi bye batakola. Tebasiba nviiri, tebasiiga njala. Bali abantu bo sibategeera. Amiina. Tukoze tutya okwewala enjigiriza ez'obulimba? Ekisooka by studying scriptures. Read your Bible olabe naye onoloozi byatusomedde byebyo bye biriwo. Bw'osoma bikolwa by'abatume omutwe ogw'17 bali abantu baali bagezi nnyo. Baakeberanga ebyawandiikibwa bye babasomedde ne baddamu ne bategeera, era kyova nti verse 12 bangi bakkiriza kubanga bali bamaze okutegeera. Kigambo wa Katonda tugenda nti bwe tulimanya amazima n'amazima galitufuula abaaki? Ab'eddembe. Amiina. Nga tonnalya muddo sooka onoonye olunyiriri olugamba muli omuddo muwonyezebwe. Amiina. Nga tonnaba kugamba nti wafunye omusumba abizzaayo, sooka onoonye ekyawandiikibwa kitugamba nti mukole revenge. Atugamba atya mu Leviticus 19:18, 1 Peter 3:9, tosasulanga bubi lwa bubi, tosasulanga kibi lwa bubi. Amiina. Ekirala kye tulina okukola, tulina kwesiga Katonda. Proverbs 3:5-6, have hope in him. Tewali kyatasobola. Matayo 19:26, Luka 1:37, everything is possible to God. Philippians 4:13, byonna osobola okubikola naye nga oyitamu oyo akola ki? Akuwa amaanyi. Ekirala tunoonye okumanya nga twebuuza ku bantu ababitegeera. Tewetegerera wa Luganda ate tosirika nga tutegedde. Bantu bangi tuteeka wano kigambo wa Katonda, tamuwuliriza nawoza amiina. Ky'omiiniza okimanyi, okitegedde. Nga tonnawoza amiina sooka olabe kiki kye basomye kyawandiikibwa kikivuddemu ki? Chapota yeeyo, verses ezo bingi olumu tubikola mu mistake. Naye ne watavaayo omuntu agamba nti kano kakoze bw'oti. Amiina. Ekirala tunyiikirenga mu kusaba. Bwe tunanyiikira mu kusaba tujja kuwona okukola ki? Okukemebwa. Bwe tudda ku verse ey'omwenda etugambye kubanga mu oyo mwe mutuula okutuukirira kwonna okw'obwa Katonda ng'omubiri bwe guli. Kitegeeza ki? Eno verse etulaga nti Katonda mujjuvu mu Kristo, era mu Kristo tulaba Katonda ajjudde. Tulabamu obujjuvu bwa Katonda, which means Yesu Kristo Katonda mu bujjuvu, era alina engeri zonna ez'obwa Katonda. Oba ntegeerekese bulungi? Yesu Kristo alina engeri zonna ez'obwa Katonda. Era bw'otunuulira verse eno etulaga Jesus Christ is fully divided 100% God. Bw'osoma Yokaana 1:1
we see Jesus Christ as the Word, fully God and human. Tulaga Jesus Christ is fully human, 100% man. Yokaana emu olunya olusooka okutuuka ku 14. Era tulaga Jesus Christ nga kwe kubikkulirwa kwa Katonda okusembayo. Bw'osoma Hebrews omutwe ogusooka olunyiriri olusooka okutuuka ku 3. Era etulaga obwetoowaze bwa Yezu Kristo n'obwa Katonda bwe. Bw'osoma Philippians omutwe ogw'okuyonyola 5 okutuuka ku 11. Yezu Kristo Katonda ddala, kubanga waliwo ebyawandiikibwa bitugamba nti ye ne Katonda be bamu ddala. Bw'osoma Yokaana 10 olunyiriri lwa 30, Isaiah 45:23, soma John 14 olunyiriri olw'omwenda, etugamba nti bw'olaba ono oba olabye oli, kati ate oba oyagala ki? Oba okyanoonya ki? Ayogera atya mu Yokaana 14:6? Nze kkubo, nze mazima naki n'obulamu. Wano nno tulaba Katonda akola ki? Ajjudde. Gw'olengera ki awo Oluganda? Wano tulaba nga Yezu Kristo ye buyinza obw'oku ntikko, era Yezu ye nsibuko y'amazima gonna ag'omwoyo. Obwa Katonda bwe oba giyite his humanity bumukkiriza okukwatagana naffe, era obwa Katonda bwe bumusobozesa okulokola era n'okununula. Why? Because Jesus is God. Soma 1 John 5 olunyiriri lwa 20. Etugamba nti Jesus Christ is the true God. Yokaana 1:14. Yokaana 8:58. Mazima mbagamba Bayibulayimu nga tebannabaawo, nze nga wendi. Mujjukire w'ataali tewali kyakolebwa. Byonna ebyakolebwa byakolebwa ku bubwe. Amiina. Soma Colossians omutwe ogw'okubiri olunyiriri lw'omwenda. Etugambye etya? Kubanga mwoyo mwe mutuula okutuukirira kwonna okw'obwa Katonda ng'omubiri bwe guli. Era okyawakana? Yongera osome Hebrews omutwe ogusooka olunyiriri lwa 8 okutuuka ku 10. Titus omutwe ogw'okubiri olunyiriri 13. Amiina. Tulina zino divine attributions, omniscience, John 16:3, omnipresence, Matayo 28:18. Era twongera okulaba divine titles of God oba Jesus Christ. Emmanuel, Matayo omutwe ogusooka olunyiriri lwa 23, God with us. Alpha and Omega, Revelation 22:13, the beginning and the end. King of Kings, Revelation 19:16. Ye ruler of all, Lord of Lords, Revelation 19:16. Oyo alina supreme authority, obuyinza obusukkulumye mu busukkuluma bw'obusukkulumu n'obusukkulumu. Kigamba Katonda kamukomye wano. Mateeka mu Bwakatonda obusatu temwerabira abadde atulabula ku njigiriza ez'obulimba, era n'okutulaga obukulu bwa Yezu Kristo. N'olwekyo manya obukulu bwa Katonda mu ggwe. Amiina. Manya Yezu Kristo azanya kifo ki mu bulamu bwo. Teweefuula nga bano baani ba Jehovah's Witness. Bo bamanyi bamalayika. Ate n'abalala balina bye basinza ebirala ebiki ebyabwe. Nensaba Mukama tubikula amaaso ag'omwoyo tusobole okumanya amazima n'amazima gatufuule ag'eddembe. Kigamba Katonda muteeka Bwakatonda obusatu nga Katonda Patrick, Katonda Mwami, Katonda Mwoyo Mutuukirivu. Nsaba batuukeko ate muggyemu ekyokuyiga in Jesus Christ mighty name. Amen.